gwe wenna alina situka mu mutwe mukwano nkuleetedde ekikolo n'eddagala wonoogoberera enkola eno gye ŋŋenda okkubuulira mukwano togenda kuddamu kulabako situka mu mutwe gwo situka akufuukidde situka omutwe n'ogukubirira enviiri n'ozitakula owulira ng'oyagala na kuzisalako mukwano tosalako nviiri zo nze bye ŋŋenda okugamba singa onoobifuna n'obikozesa togenda kuddamu kudaaga na kukaaba lwa situka. Amanya n'eddoboozi Maggie nga bulijjo ate nga oli ku Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel. Nkubuuzaako omulungi wange wasuza otya wasiibye otya obudde bwonna vidiyo bwekusangiddemu ate era n'ekitundu w'oli. Mukwano kansooke nkubuulire kiki ekiviirako okuba nga tufuna situka mu mutwe. Nsooka n'abakyala abali ku byeyo nga ggwe Uganda tewalabako ku situka mu mutwe gwo naye we watambula n'ogenda ku kyeyo gy'olabidde situka n'akufuukira situka kati gwali ku kyeyo ekikuviiriddeko okuba ng'ofuna situka kwe kubanga buli ssaawa oba obisse ku nviiri zo enviiri ozibikako okuva w'ofulumye ruumuyo mpaka ekiro w'ononnyukira ekikoofiira tekiva ku mutwe mukimanyi bulungi nnyo nti munnange tukola tubisse ku nviiri zaffe kati ebbugumu eryo liviirako okubanga likuleetera situka mu mutwe kati ate gwali wano e Uganda ng'ogamba bannange nze sigendangako ku kyo naye situka ebiseera ebisinga kiva ku bizigo bye tukozesa mu nviiri ne bireeta situka kati ogenda kugoba otya situka mu mutwe gwo mukwano ogenda kubanga onfunira gwe tuyita white vinegar gwe wenna atamanyi white vinegar kye kifaananyi ky'olabawo ku screen yo omukyala ng'oli ku Buwarabu white vinegar si muzibu gy'oli okuba ng'ofuna kubanga bw'onootunula mu ffumbiro mu firiigi omwo ojja kulabamu vinegar mulimu vinegar gw'olaba nga bamuyita white vinegar oba ng'afaanana bw'ati vinegar oyo mwettanire ŋŋenda kkubuulira butabo ogenda okumukozesa kati bw'omala okunfunira white vinegar ogenda kufunayo oba akagiraasi oba akacupa oyiwemukko white vinegar mutonotono toyiwamu mungi kati bw'omala okumuyiwamu white vinegar oyo ogenda kunfunirayo enniimu enniimu eyo gisalemu ebintu bino byangu byakufuna nnyo ku mukyala ali ku Buwarabu tebiggwa mu mayumba g'Abafirisuuti kati nfunira enniimu eyo gisalemu enniimu gye njogerako era yeyo gy'olaba ku screen yo gisalemu gikamuluggyemu supu twetaagamu supu w'enniimu bw'omala okumukamula mugatte mu vinigawo bw'omala okumugattamu viniga ono n'enniimu bigattemu amazzi gw'olaba nti osobola okugasprayinga enviiri zo ne zibuna oba tabula ebintu by'olaba nga osobola obisprayinga mu nviiri zo zonna ne zibuna mulimu abalina enviiri entono nga weetaaga buntu butono mulimu abalina enviiri ennyingi ng'era weetaaga ebintu ebinaamala enviiri zo kati bw'omala okubitabula wamu viniga ono n'enniimu n'oteekamukko ne ku mazzi ogenda kunfunayo ka spray bottle siina waneeno ka spray bottle naye akantu konna konna ng'osobola okusprayinga bw'oti no sprayinga mu nviiri zo bw'oba tosobola kafuna ka bottle ako ogenda kumakinga sure nti amazzi gano ne viniga n'enniimu obinaaba mu nviiri zo zonna ne zibuna n'ozimasaaginga ozimasaagingamu n'okakasa nti enviiri zibunye ne munda kuba kye twetaaga situka ono ava kuno ku lususu masaaginga bulungi nnyo omasaaginga enviiri zo bulungi nnyo nga otaddemu ebyo by'ova okutabula take your time topapa masaaginga enviiri zo gw'okakase nti kati wano kibeera okay bw'omaliriza okumasaaginga n'okakasa nti enviiri zonna zibunye omutwe gwonna gubunye ogumasaaginze bulungi birekeemu okumala eddakiika nga 10 ku 15
ezo eddakiika bwe ziwera genda onaabe enviiri zo zinaabemu ne shampoo gw'okozesa owa bulijjo tojja kuddamu kulaba kusituka kati ebintu bino ogenda kubikozesanga buli lw'onaaba mu nviiri zo nkimanyi nti abakyala tetunaaba mu nviiri zaffe ddeyire oba buli lunaku nedda oyinza okugamba nti nze enviiri ezange mu mwezi nzinaabamu emirundi 3 oba 4 kitegeeza omuntu azinaabamu mu mwezi emirundi 4 buli wiiki onaaba mu nviiri omulundi gumu kati ebintu ebyo buli lw'ogenda okunaaba mu nviiri zo by'oba osooka okukozesa bitabule omasajinge mu nviiri zo obirekemu 10 to 15 minutes genda onaabe tojja kuddamu kulaba kusituka gwe bifuule nti buli lw'onaaba mu nviiri zo ogenda bikozesa waliwo abagamba nti wemba sisobodde kufuna white vinegar mosiina ddala abali e Uganda bw'oba tosobodde kufuna white vinegar kati kozesa enniimu yokka enniimu eyo kamula okakase nti okamula supu awerako oba kale akatundutundu ekitundu ky'eggiraasi then otabulemu amazzi omasajinge mu nviiri zo omale onaabe gw'atasobola kufuna white vinegar naye nga kyalibadde kirungi nnyo n'obifuna byonna white vinegar n'oteekamu n'enniimu bikolera ddala bulungi nnyo mukwano teweerabira nti ate bw'okozesaako ku bintu bino eno ne bikuyamba okomawo ate mu comment section n'ogamba byankolera ate n'omulala n'abeera nga naye agezesaako kakati ekirala kyembadde nerabidde okuba nga nkugamba nti ebintu bino n'okusiiyibwa okwo jjukira obanga oyina situka enviiri ziba zikusiiwa kati ebintu bino wobikozesa togenda nakuddamu kufuna kusiiyibwa bannange otakula enviiri ne ziviirako n'okuba nga zikutuka anti buli ssaawa oba ozitakula ozikubaakuba ne ziba nga zitandika okukutuka so mukwano byebyo gwe wenna abadde atawanyizibwa situka lwaki nkoze vidiyo eno mu comment section waliwo abajja nga bambuuza kakati situka naddala nga nkoze vidiyo zino ez'okulagirira ebintu bwe biti mulimu ababuuza ebibuuzo ebyo naye nja kujjanga nga nsuulamu ebintu bino nali sibimanyi era ngendo kikulagira nga nkigezesezzaako nali nkolako n'omukyala Omunakenya namusangayo nga ngenze Saudi Arabia omukyala oyo yansibanga ebituttuwa mu nviiri naye buli lwe yansibanga ebituttuwa nze ndi muntu eyalina situka kuva dda nga buli lwansibya ebituttuwa asanga nina situka naŋŋamba ng'olina situka nandagirira ebintu ebyo naŋŋamba kozesa vinegar tabulamu enniimu nentandika okukozesa ebintu ebyo saddamu kulaba ku situka mpaka oluwaleero era ne wemba sisobodde kufuna white vinegar mukwano nkozesa enniimu supu w'enniimu naye saddamu kulaba ku situka okuleka nga nduddewo okubikozesa bwe ndwawo ng'era w'omanyi omuntu w'okozesa ebizigo ebya situka era bw'obikozesa n'otwala ebbanga ddene nga tozembikozesa situka dda tovala nti olabirira enviiri zo buli saa n'omanya nti lunaku bwe luti nja kuzinaba munaku bwe luti so gw'obifuula nti obikozesa omukyala we yandagira ebintu ebyo nentandika obikozesa mukwano saddamu kulaba ku situka mu mutwe gwange bwe ntyo nange kwe kusalawo olwaleero mbere nga mbalagirira ku ddagala erya situka gezesaako webikolera komawo ate obeere nga munange okomentinga mukama abankumira nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako amannya sigadde nga nze Maggie naye teweerabira weewaawo mbaagala nnyo mwenna bafollowers bange oba basubscribers bange naye Yesu Kristo yasinga okubaagala nyinza okugeya enkya naye Yesu tasobola kugeya tasobola ate ng'abeerawo n'asolovinga ebyo byonna ebira bikutabuseeko tusinkane mu vidiyo eziddako bye bye